Muko. Uyongere ko mwana. So it was like, studying that I didn't he's always having a phone. Catch phonics, you know, they will be like Jack, of course. That we got that. But it is me who emphasize that. Manya gange zina mbuche zimama wa Edimutwe Sebufu Edward nina tukwaba umwana wange atamanyidwa kali tubate tetumanyi gyali naye twalabye ku mitimbagano waliwo omukulu wa mulina ekyobuswavu ekyewuunyisa n'amugjayo ng'ali bwereere kiswaza abantu bekiswaza famire n'ensi yonna era nsaba amulina mumutuwe oba mulamu oba mufu kuba tumwetaaga mu famire yaffe kekatiika ng'ak'ekibiri mu baana bange kekalezi kenina kokka kekambeererawo ebiseera ebisinga baba mulina mumumpe bena okukisinga biri nagambadde ku kitanda nga yanzijanjaba badde nakavaayo nekugira amawulire gokumukwata amulina mwagala mumutuwe mu mbeera zonna zalimu tusobole okubeera ne famire ye abaana be bato bamwagala namwe mulina abaana ababaagala nga bwe mwagala abamu n'abaffe kubaagala nga bwe omwana wo bwakulisaayo naye bwayagala abadde bamukuliseeyo nga bwe mulina bamaama naye alina maama we yenzi mumpe omwana wange nga mulamu naye kiba mukyali mulamu mumutuwe bamusuulawa oba wanga bwe badde bakola ababe bakwata ne mchala wali munda aja kwogerako namwe maybe mama ndoza katulire kiba ewa ku n'obulumi Museveni ne mutabani we kibatuusa ku bana Uganda Edimutwe yawambibwa abasajja abali basindikiddwa Damulira ne banno mwamba Edi ne mutulugunya Muhozi nga mutulugunya personally mumwambudde engoye mumukoze buli kimu
Bannayuganda baagala mute Eddie Mutwe. Family ya Eddie Mutwe yagala mute Eddie Mutwe. Ate mulekeraawo okukola ebikolobero ku Bannayuganda.